ayogera amazima yabeera omulabe tujja gwogera tutandise bwe tuti tuwa buli muyimbi na respect buli muyimbi na tumuwa respect naddala nga wali oyimbyeko obadde mu kisaawe ky'okuyimba buli muyimbi na any big artist out there ng'oli musajja oli mukazi penge nkuwa ekitiibwa era tetukuyisaamu maaso ne tugenda kwogera ku kyekiriwo kati so gwayagala omuyimbi yenna omunene tonyiiga size muyisaamu maaso naye ntandise bwe nti abayimbi baffe bonna abasinga baliyala ab'amaanyi baliyala lwa nsonga zino wammanga kkiriza obagaana tebasobola kubeera nga bainvestinga mu kaseera ke babeera nga bookya ekyokubiri tebakyasobola kuyimba nakuntana na bwana buto nze nina abayimbi abanene benfiirako ne bwe ntunula currently ku baana abayimba ne bebayimba just asigeza kuwuliza nnyimba z'abayimbi bange abo abakadde zibayimba ngedde ssaawa zino binswaza okubiwuliriza bw'otunulira ku mpisa abayimbi ze beeyisaamu ennaku zino abaali abanene olaba bulabi nti balwana kubeera mu kifo edda ennyo music industry kyali nga kizibu nnyo okubeera kinene nnyo ereetayo omuyimbi ogu ng'omupya naye bw'olaba nga jostede nga yeetaaya bw'olaba nga fikifa maika nga yeetaaya bw'olaba nga fefe busi nga yeetaaya bw'olaba nga waikibenda nga yeetaaya bw'olaba nga bano abayimbi abato basimanyi baani nga beetaaya Spice Diana there is a problem somewhere else gye mutannakebera abayimbi abanene baagwa tebaagala bwagazi kusuulawo ttawulo naye nga abayimbi abanene baagwa dda omuyimbi gwejjiza okulaba ng'eyakola ekintu ekigenda okuba nga kimuweesa ssente ye Bobi Wine kuyingira parliament na byabufuzi eryo ekkubo lyakwata lijja mugaggawaza ddala paka omuyimbi omulala gwendaba nti no yakola investment egenda okuba nga alyako ku kitono kye yaani Eddie Kenzo lwaki Eddie Kenzo ye muyimbi yekka asobola okubuukingibwa outside Uganda ng'amawanga gamubuukinze siga abannayuganda abayimbi abannayuganda mwena abamanyi muli nnyonyonyi ne mutuyimbira ne muyimba Bulaaya muyimbira fefeka abannayuganda okuleka nga Nayuganda leseyo ne munno Omunigeria muyimbira Mabaala muyimbira Muluzu bubeera nga woteri life yaffe eno e Bulaaya Eddie Kenzo ye muyimbi yekka gwe mmanyi ayinza okuyitibwa Guinea ayinza okuyitibwa Ivory Coast ayinza okuyitibwa Sudan ayinza okuyitibwa Mali ayinza okuyitibwa Cameroon ayinza okuyitibwa Gambia ayinza okuyitibwa Togo ayinza okuyitibwa Benin nga bamuyise buyisi bonga nsi nti balesenga ffe tuyita Arakeri najje Uganda yekka yakola kye bayita foundation ye kati gyakyalyako mu Shiti Music Bogasi Music we eyo yakyatambula naye singa nti yalina foundation eyo singa yagwadda however nga sisonzeyo muyimbi yenna lugalo nkimanyi ebintu bino byenjogedde namwe mbifiiringa nti omuyimbi we gwali owulira edda si byayimba leero omuyimbi we embeera gye yali alabikamu edda si gyalabikamu leero lwaki nti omuyimbi wo kale tolaba natandise n'okukola ebikola byoli tomusuubira kubanga akola naye nga lwaki abayimbi abasinga baagwa ate abayimbi bambi abanene bano tubaweera ddala respect bambi abamu tubagambe bugambi nti gundi suulawo ttawulo njagala okyalinga evidiyo eno tutashitaginga omuyimbi gw'osuubira nti no yandibadde yasuulawo dda ttawulo naye kati ayimba gasiya omusango nja gusala abasinga baagwa ate baliyala bambi ate asobola kuinvestinga mwaka guli ng'akyayaka tosobola kuinvestinga ssaawa zino kuba obwana bukuba bujostede bukuba bu Epasi bukuba bu Fikpa Maika bukuba bu Waikibenda bukuba bu Fefe Pusi bukuba bu Spice Diana bukuba bu Fide bukuba simanyi Jesus Christ